Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso mugyegattako. Mu nnaku nga 2 emabega babadde balaga omwana omuwala oyo nti yabuze, naye nga balaga nti yabuze wabulayo ennaku 2 okwanjula omwami we bazadde be kubeere nga kubeerawo, nga kiraga nti omugole yabuze eyabadde agenda okutwala omusajja mu bazadde be. Olunaku olwaleero amaze n'azuulwa omuwala oyo gwe badde bagamba nti yabuze ku lunaku lw'emikolo, amaze n'azuulwa, alabise alina mbu gy'abadde yeekukumye mu nsonga ezitali zimu, naye ng'ensonga ezisinga zeekuusa mu kubeera nga kwegamba abazadde baagala okumusibako omusajja ate ye gw'atayagala. Ebiseera ebisinga abazadde mulina obuzibu obwo. Omwana omuwala atera okubeera n'omusajja ye nga ye gw'aba ayagala. Ebiseera ebisinga singa omwana omuwala aleeta omusajja nga ye omusajja oyo awulira gw'ayagala, nga n'omusajja oyo nga singa aba asobodde okubeera nga ajja mu bazadde akole emikolo egyetaagisibwa mu nsonga ezo, omwana omuwala mwandimulese n'agendanga n'omusajja oyo gw'aba asazeewo. Ate n'ekirala ekyamazima, omukwano ogwo omukake tegutera kuwangaala, kizibu nnyo, tekibeera kirungi. Abaana abawala mubalekere eddembe lyabwe, naddala waaweza emyaka 2 okudda waggulu, oyo aba mwana mukulu, aba mukyala mukulu, aba yeetaaga bufumbo, naye alina kufuna omusajja oyo gw'anaafunirako emirembe. Ekyo mbabuulira, mubaleke afazaale bitabukireyo mu maaso, naye nga abaana abawala mubalekere eddembe lyabwe beefunira abasajja be baagala. Ekirungi ekiriwo nti omwana omuwala ono amaze n'alabika eyabadde yabuze. Olwaleero abadde ku poliisi alabise, era ne poliisi evuddeyo n'ennyonnyola ebimu ku byo, nga eraga nti omwana ono abadde alina gye yeekukumye, naye ng'ekyamuviiriddeko era byebyo weebityo. Si kirungi omwana kubeera nga mumufuga nnyo ku nsonga ezo, naddala ng'abadde akuze ng'awezezza emyaka 2 kudda waggulu, kuba kati ono wa myaka 24. Kitegeeza aba asobola okwesalirawo mu nsonga ezo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira mu abali ku channel yaffe eno Kyayiti. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.